Nasinkana Mudra waliwo guy bamita DJ LL. Yali kyali wange before naye katakyali because sikolagana n'abantu bayayi. Noyo ero yanziba. Twali bamukwano batumanyi okwesinkana. So namukubya ne mugamba njagala yali akoze akayimba akabidibidi ne Mudra. So nange ne mugamba nange nsaba Mudra akole ki? Musinkana mpandikire akayimba tukoleyo n'akayimba babiri. So twasinkana Mudra. Nawulira mu nnyimba zange ze nali nkoze before nawulira nga mbutufu nnyimba buki bulungi nagamba tujja kukola no problem saka stompa wano yangu amangu teyankaluubiriza kuba nali manyi mulimu ssebo bambi so netuteesa ku ssente netuteesa ne muwa miliyoni mukago kola just naye so nga tebiriko bya promotion biki video biki just yenga omuntu keera yakubirirawo wa studio ono guy producer najja waka ewuwe netukola oluyimba babiri twalukola era luyimba mwalulira abaluyita koona lwe nakola ne Mudra kubanga Mudra alina kulinnya manyi emizannyo era agenda kumpanikayo kitegeera so nga tuteesa nga atandika okumbalira nga bwe kigenda ekintu okutambula so netutandika netuleeta promotion n'agamba tugenda kuwa ba TV tugenda kuwa ba radio tugenda kuwa bino ground si ategeera nga bwe bibeera mubimanyi so wonna lafri netubala miliyoni 2 mu musanvu tubala miliyoni 2 so nenzikwata nenzimuwa like simbu lumu kyali bwe kiti namuwako mukaga nempaka za video ebyo nabo nawe mbibala mafuta bikibe nayo tuwadde tugira olombala ntandika okubalira engeri sente zo ezituuka ku sente ezo kubanga buli omaja kubeera yagambe sente nga nyingi ekinzijeyo kati kubeera nti nakaaba kukyeyankola nemmenyeko omutima okiwulira nti bwe nakizuula nti tasasudde bantu naddamu nembayitamu nentandika obbasasula mpola basobole okukuba tisi lubeeko we lutuuka lafuri maze miliyoni nga 3 kolo project yaji omukyala oyo muntu mukulu bulungi era ategera byayogera alabika ye byajjukira byebyo era simunenya naye nze kyemmanyi eyamundeetera bamuyita DJ LL abasaba kolabo twali tugenda mu fawumu mukisiibwe nga musibo sikola music tubikole kati bebansaba nembaga ajja kumpa miliyoni 7 nanga mazazina biki biki ate nga zene tanonge LL so give me 5 million promotion na percentage nambalira yaze yampa nema nemone screenshots za sente ze anakamiro kangi ngagamba yagala kola nange mu company yaffe I'll be like, it's okay, nagamba jakwe funding. I'll be like, it's okay, you can use the company name. Nancha Allah okufira waneno kuba nswaza busiramu. Nagamba ayagala nze mufulenga ava peace we ali. Ngamberako ku kido biki biki. Ncha Allah kufira wane. Baki yabantu se. Wetuli nedda waneno ncha Allah wange. Era sirika kasa muntu yenna. Just inti waya basiramu bange bembanswaza pozi n'ekirala okiba kyetagisiza nnyo tujagenako mu kooti and agenge gyempamu ssente kuba kwamanyidde nnyo ebyomusitapinga era wetomanya era omusanga omuntu ng'oyo